Gavumenti ya Uganda erangiridde nti egenda kutandika okuteeka number plate endigito ku bidduka ebyenjawulo okutandika n'omwezi ogujja ogw'omusanvu. Kaweefube w'okuteekawo number plates zino empya yaleetebwa Ministry y'ebyentambula n'ebyenguudo mu mbeera ey'okwongera okunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ne mu bitundu by'eggwanga ebirala mu tekinologiya yatumibwa Intelligence Transport Monitoring System ITMS. Kaweefube ono yagendererwamu okumalawo obweraliikirivu bw'abantu olw'obumenyi bw'amateeka obwali bususse mu Kampala n'emiriraano nga bukolerwa ku boodabooda. Ministry y'ebyentambula n'enguudo yasalawo okwebuuza ku bantu abakwatibwako entambula ya boodabooda naddala abasuubula pikipiki ez'okuzingiza mu Uganda, abazitunda wamu n'abalala abakwatibwako amateeka ag'ebyentambula okwewala okusika omuguwa ng'enteekateeka eno etandise. Tekinologiya wa ITMS asobozesa gavumenti okukozesa tekinologiya gweyina okulondoola entambula y'ebidduka ebyenjawulo ebiteekeddwako number plate eziri mu tekinologiya wa ITMS. Enamba plate zino eza digito ziteekebwa ku kidduka era buli wekiyita gavumenti ebesobola okukiraba olw'okwongera okunyweza ebyokwerinda n'okumalawo obumenyi bw'amateeka. Kamishona avunaanyizibwa ku byentambula Ministry y'ebyemirimu n'ebyentambula Winston Katushabe ategeezezza nti number plate zino endigito ddala ly'amaanyi nnyo Ministry y'ebyentambula lyetuuseeko mu kunyweza ebyokwerinda naddala mu bibuga. Bw'ati ategeezezza nti bakola butasamu kabutasamu oyo n'ab'ebitongole ebikwatibwako ensonga kaweefube okuteeka number plate endigito ku pikipiki eza boodabooda atandika omwezi ogujja ogw'omusanvu. Abavuga pikipiki ez'enjawulo naddala aba boodabooda basanyukidde enteekateeka eno naddala abazitunda mu maduuka ag'enjawulo ag'ebyentambula olw'okwongera okunyweza ebyokwerinda n'okumalawo obumenyi bw'amateeka. Ministry mu kaweefube gweriko okwebuuza ku balala abakwatibwako entambula ya boodabooda egamba nti eyagala okumalawo ebizibu n'obweraliikirivu bw'abantu aba boodabooda singa batandika okuteeka number plate zino ku bidduka byabwe baleme kweraliikirira binaddirira. Mu kiseera nga omwezi ogw'omusanvu gunaatera okukuba koodi, gavumenti esabye bonna aba boodabooda bannyinizo abazivuga n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku boodabooda zitandike okukwatagana ne gavumenti ng'obudde bukyali beeteeketeeka okuwandiisa pikipiki ezo zifune number plate endigito. Omulabirizi w'ekkanisa y'Abadventi mu Central Uganda Conference omusumba Samuel Kajuba avalaasidde abafumbo okunywezanga Katonda omutandisi w'amaka abawanirire mu bisoomooza. Omusumba Samuel Kajuba yasinzidde Bukoto mu ggombolola y'Nakawa mu kibuga Kampala ku mukolo omukadde w'ekkanisa y'Abadventi Engineer Herbert Serunkuuma ne mukyala we Juliet Serunkuuma kwe baajaguliza okweza emyaka 25 egy'obufumbo. Omusumba Kajuba agambye nti olw'ensi etabanguse n'ebizibu by'amaka ebyeyongera buli lukya kikulu nnyo okukulembezanga okwesiga Katonda n'okugumiikirizigananga mu bafumbo bokka na bokka. Nti amaka amalungi gasingira wala samoni zonna ezigulirwa mu makanisa. Abantu beetaaga samoni zaffe amaka balagagimukola. Abaana bammwe tebeetaaga kabakuuku yerimiira n'ebirala byonna balaba balabi ttata n'emaama. But thank you okuba ekitiibwa ky'ekkanisa. If Christian love cannot work at home, it will never work anywhere else. Bino betugamba nti Katonda ayagala muno oba wali mu kwagala mukazi wo okristaayo bw'otunda ani anaabugula. Wabula byakikakasa nti abakabiri essanyu eggulu ekira naye ettono. Ku mukolo guno eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe omukadde Stephen Kabuye yeebazizza abafumbo Engineer Herbert Serunkuuma n'omukyala olw'okuweereza Katonda obuteebalira. Mukadde wa kkanisa era emirimu gye ffenna tugigabanako olw'obuweereza bwe omu n'omukyala. Twagala okusaba Katonda ayongere okubawa obukulembeze obulungi, ayongere okubawa amaka amalungi ag'essanyu. Olwedi amaka gaabwe malungi nnyo gaweesa ffenna abaziwa n'ekitiibwa.
abajaguza Engineer Herbert Serunkuuma n'omukyala Juliet Serunkuuma batendereza Katonda olw'olugendo lw'emyaka 25 era ne basalawo nti ebirabo byonna ebinaava mu kwebaza kwabwe bigende ku mulimu gw'okuzimba ekkanisa y'Abadiventi ey'e Bukoto. Abakulembeze b'abavubuka mu Uganda abatayibwa olukiiko lwa National Youth Council bakiguddeko bakulembeze bannaabwe ku mitendera Ojja District bwe bavudde mu mbeera ne babalumiriza okwezibika ebintu byabwe ekivuddeko abakulembeze bano obutaganyulwa mu bukulembeze bwe balimu. Abavubuka bano okuva mu mbeera basinzidde mu lukiiko lwatuuziddwa ku kitebe kya District y'e Wakiso aba National Youth Council mwe bakyaliza abakulembeze b'abavubuka okuva e Kenya era kubatongoleza ne tournament y'ebyemizannyo. Abakulembeze b'abavubuka naddala bakansala nga bakulembeddwamu kansala akiikirira abavubuka ku lukiiko lwa District y'e Kalangala Bukenya Faruku Sansabula bagugumbudde nnyo aba National Youth Council be bagambye nti ebintu bye balina okufuna naddala ente n'ebirala abakulembeze bano babyekomya. Okusookera ddala ekisanja kya NYC kigenda kuggwaako naye ffe ng'abakulembeze b'abavubuka naddala bakansala tulina enyiika eri akakiiko ka National Youth Council okusookera ddala eyeru yatubba ente ekyo kyogera yapasoni eyeru talina kyagase ku bavubuka. Abavubuka yabasanga balina bye bafuna naye obukulembeze bw'abavubuka tebakoze eki kati bato bafa generation n'enkombe y'obukulembeze bw'abavubuka nga abavubuka tebaganirwa mu buki NYC erina okwetereza. Wabula ssente b'abavubuka mu Uganda Jacob Oyelu annyonnyodde abavubuka nti wakuddamu okujjukiza gavumenti nti ente ze yasuubiza abakulembeze b'abavubuka ezibawe kyokka bano bino byonna bibadde bibayita ku mitwe. Kyamukisa mulungi nazi kati yavuddemu kitongole bigenda kukola bwati okumajingibwa so tebagenda kimajinga kakati bena tandika buto ero financial yetandika aba youth council babadde naye ku executive tebadde tusaba akalulu tugenda kayira oyire Masaka aba mu Buganda Olukiiko luno lwetabiddwamu ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matya Lwangabwanika era ono yasabye abavubuka bategeere amaanyi gaabwe baleme kukozesebwa nga bannabyabufuzi okubafunirako bye baagala. Ekituuka ku budget tetulinawo ssente ze tuteekayo na activities ziyamba muvubuka mujja waali tuuka wadda kyekulaba nga mbakubiriza abavubuka bategeere amaanyi gaabwe n'omuwendo gwabwe bafune okumanya eddembe lyabwe balwane okulaba nti tetubakozesanga bukozesa omuwendo gwabwe okufuna ffe bye twagala naye ng'omuwendo gwe bagukozesa nabo bennyini okufuna bye baagala kyokka okufuna bye baagala ate era ng'abavubuka balina okuba n'obugumiikiriza ate n'okuyiga. Bannaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno.